Uganda y'enkya. Abali ku mukutu tubaaniriza ku Aloysius Smart of Media Solomon Kawesa n'emikutu gyaffe emirala Uganda y'enkya. Mwebale tugobera nze muzukulu wa Gamuga Moses Wamala ne muganda wange Sekanyumiza Mutebi Moving Dictionary amansa bwino tutambula naye ne tuwayamuko tujja ku mukutu guno ne tuwayamuko just interaction. Sheno twagala igenda kubeera kintabuli okutunuulira twebuuza lino ggwanga kigwanga kirino mukulu gye bavuddeko wakola statement eyatiikira nnyo ku social media ati nga beebuuza nti lupapula lwa mawulire ki edaily si tablo naye si magazine edaily nti olina ofulumya olupapula buli lunaku ne luvaayo ne lufulumya amawulire kumpi emirundi 2 mu lunaku lumu kati olero katugeze lwa balaza agolokubiri gatuse dda katale gasaasaanye dda nga n'olunaku terunakola ki terunakya terunnaziba na kuziba kati neweebuza oba lino ggwanga ki nti omuntu akupiika ebintu mmere n'amawolu byotannabakula neweebuuza agajjo yagasase ddi byewuunyisa naye ng'ate ng'abaana bakyali mu field oba tebannatuuka nayo nakula setinze dde nkyakyusa bukyusa ddeeti ndowooza waliwo n'oluusi lwaleeta gennyini n'agakyosaako obusaddeeti nga naye galwa saade neggwanga atulide ne guno omupiira Uganda gwegenda okyaza Rwanda obeera nagunyonyolako etya Uganda egenda kukyaza eggwanga ly'e Rwanda naye ng'emukyaliza Rwanda nga yeegazanyiza omwayo e Rwanda nti Uganda ekubye Rwanda omwayo yeegazanyiza omwayo e Rwanda amahoro amavubi ensi bwetyo ensi nobeera mu gavumenti nobeera mu ggwanga minisita nabeera nakugamba nti ekisaawe ky'ennamboole mwezi ogw'omukaaga oba gwakutaano kigenda kuba kijiddwako akawunga kijiddwako engalo ne tutuuka ne yeetola nagaba ne mu nsonyiwe kijja kujja mwezi bwe guti nago ne gutatugeraga kati Novemba nga mmeka nga 3 yabudde bwe kitaggwa Novemba naye nga avudde eri ku record ajja kulaga nti yeetoze n'okwetonda yalinga omu ku batugoberere yali anenye okuyita omuntu omusiru nti musiru ne mwana mu ggwanga eririmu omukulembeze ayita abazzi b'emisango embizzi kati ate bwe mpita omusiru mba nkoze kibi ki kale abantu bintu bibeerawo nga so mu Uganda tulina ebintu ebyewuunyisa n'olaba omukulu ali mu kibiina kirala n'ebyo bikyewuunyisa nnyo lino ggwanga ky'okubeera nga n'amateeka agafuga ebiina by'obufuzi weegali oli navayo open n'agamba nze ndi wa gundi ndi wa project eno naye ng'alina n'ekibiina ne act weeri emufuga ng'ali mu ki nga yasaze eddediro naga nze mubaka mu parliament ninakulaga nze ndi wa NUP naye MK project nze olaba n'omukulu mukkiririzaamu awo parliament eba efuuse city hall kubanga ebyo ne bakansalazi abamu tebabikola kuba amateeka ogenda awo mu parliament ng'otegedde rule of law articles ne acts zonna no mu city hall gyetali nnyo gyolaba nti omubaka kansala yakoze bwati ne bwati agenda kujjamu obwesige naye ng'ali omu akole impeachment biri nnyo eno mu bakansalazi ababa batasomye nnyo naye kati omubaka bw'atyo aba yeewuunyisa n'abamulonda engeri gye kiri nti yabeera mira ya society ye eba erina okwekyekinga nti kyali akakasiza ddala abalonzi be kye bali buli lw'osindika omuntu asaana okuba oba butabika n'ayambala essuuti n'aba mu parliament nga ye legislator si kirungi kyetaaga okwekyekinga kubanga kibalabisa ababaka abo bakagabo newebuuza nti tebali ku level egenda ku analyzinga nsonga kati oyogere ki ne Ssemujju ne Seggona riri kagabo n'obwakagabo Seggiri nnyo yogere ki ne Ssemujju tewabaawo bizinesi kale kati kyafuuka kyakulya katoye yakyogera obulungi ye muntu gwe manyi yayogera amazima kubanga ebitundu 9 ku 10 bannayafuzi abagenze kulya naye tayogera nti mumpendye ajja abafuulinga eno nti ngenda kukola kino nakyo nayogera n'ebyatagenda kukola era ensobi gye yakola butalaga
nabatamanyi kusoma bana baterawo nti sowaani nga kuliko omukyere kato notagenda mbya solida mumpendye sowaani mukyere akabonero ke kali kalina kubeera kapiraawo asaba bulungi nnyo ekintu kye yasaba musajja ali bona fide ali authentic mu nsi yonna ne constitution eyogera ku mukulembeze nti asaana kubeera sound mind alina kuba mugezi nga si muguwa ddalu kato yali anyonyola bulungi aga nti mumpendye kuba yamanya talina kyasobola kukola naye kati nowa omubaka nagasima ngenda kubagulira bimotoka bya perfume kati ate nobanga nawo nemusanyuka osanyuka nemukayiba ne bamukuba ne mu ngalo antayo mbaka waffe nobeera n'omubaka ajja provoking akola ekintu ekyo kenze yatera ngo kikola no provoking abawagizibu nalabye kagabo ku TV emujjo nenga era ddala nomaalo gamusumbuwa wakyalo ng'omulayira ddala nti ate agamba abawagizibe tibannaye nange mu muwozi project nagendayo nga ngenze kubega naye ate nensangayo ebirungi kati bwe nasangayo ebirungi babaka bannanga abanupu ne mbanyumizaako batandise okuneegattako twalabye ku Lwanga Jimmy Lwanga wa municipality ya Njeru yes awava bba w'ababiri gwe bayita Musoke Musoke Sebulime Saalongo era naye agenze mu kintu kyekimu babiri ne Sebulime kye baakola oba waliwo muzimu oba beetaaga kukebeera mitwe Enjeru twetaaga okwebuuza ekizibu ekiri wadde bawo omuzimu waliwo omusambwa gwamutuula ku ngoma gino egy'abaali eni kubanga bw'ogenda neweetegereza ensobi ze zimu ez'akasuula nga tewali njawulo script y'emu bifaananyi nze sivumirira nnyo muntu naye mubeeremu ku magezi baleme kuexposinga nnyo ate society nti eri agasuka bakansala ba local government be mwalekayo abafuna emitwalo 12 buli myezi 2 amanyi nti omusaala gwe bafuna beero si wano bafuna emitwalo 12 luvannyuma lwa myezi 2 kati bw'aba nga orizoninga bw'otyo genda oli essente naye ate tovoola mulonzi yakulonda yakusindikira mu kirala wakunoonyeza takulabawo kiringa kusabira mwana wo mukisa nga yali muddugavu yeeyerusa g'osabira muddugavu omukisa guwuguka kati be babaka abo nti kati Jime Lwanga okyali muvubuka muto otunulamu emyaka emirala 4 gy'okyalina ku nsi oba 5 obuuka ate n'enzige obuuka n'abasajja abakaddiye abasiru kuba kati ekintu ekyo osobola okukyewala n'okunoolya ssente zo nga toprovokinze society y'amaanyi okusinga amagye ekyalo bwe kikunoonya tosobola kusuula so nga amagye gakunoonya bulijjo ne weekukuma bantu bomusaanye mubeeremu amagezi waliwo ebintu byotakola biri suicide ye kankubuuzi aba skin cancer bakomawo ababaka abalwala skin cancer nga tebafulumanga ggwanga kirino oba passport bazikwata ngeza Sewanyana ne Segirinya ati bemboza bogamba mpozi nti balwala skin cancer era balina cancer w'olususu naye tebafulumanga kufuna bujjanja bate sitegedde ebyo bibozi kubanga ye badda baripotinga ddi mu mugundi mu kooti kubanga sirooza nti babareleasinga bali ku bail nabo bennyini beerabira nti balina okuripotinga ate n'omulamuzi alina ensobi Grace Masanyu yaba yena okubayita naye ng'ekyekansa si kintu kyangu kwerangirirako ndooza betujja okusooka okulaba nga bakolako operation surgical operation batereere kinaaba kituyambye kuba kansa emulagawo mpulira bamukalirira ayinza okuba ajja kuwona kirungi nnyo kituwa essuubi ennaku zino omukulu atuula ebibuuzo Segirinya Muhammad ebyokumukumu n'akulaga nti ali mu bya medical n'akulaga nti ate akomekereza alinnya amateeka ekeera nabeera business administration mu space atuula bibuuzo bakola notice oba afuna bifaananyi n'eggwanga kirino notice anti nze si waliwo byesi mukomera gy'abadde asomera nti ebitabo gy'asomera bwafulumye bw'ati n'atandikira okukola ebibuuzo waliwo omugoberezi waffe Makumbi oba miti ebiri yali awo naawe akugoberera nnyo nange egyembeera ngoberera musajja avunaanyizibwa nnyo nali nagamba ye Segirinya nga simatidde bulungi byabuyigiriza ebyo kuba nti okola ebibuuzo amangu ddala nga weetaaga bujjanjabi
Nanganti omuntu alina skin cancer gwe tomanyi nti eriyo e-learning nga e-learning kinga omusajja akugamba tamanyi na TikTok bwefaanana kuba bamuggyako essimu so nga ne byalimba ebyo teriyo munnabyabufuzi ali ku level y'MP gwe bajjako simu mu mbeera eyo n'abanga tasobola kukebera ku simu ina story gye wanyumiza ey'ekitali watudde agijumya lulala ey'ekigo abasajja abo gye baali bako tudde agijumya lulala n'omusajja baatugamba bavuddeyo ne skin cancer omusajja ng'omutima takyagukwata kuba gwatereera ye musajja yankolera obulungi munnamakindye munnange ow'enseenene kubanga ye yakola kiri kye bagamba mu lutikko nga bagatta nti bwabaawo kyoyogera omuntu yenna ekiremesa okugattibwa naye bw'asirikasirikira eddala yakola bulungi nnyo namwagala ali so diplomat namwagala ate musajja awuliriza nnyo ebyekkanisa noona alwana okudda mu abantu tebamuli kazza abaana agule afuna emirambo apangisa emirambo olimba naawe afuna emirambo bwoba n'omulambo gwe sina gwafiira eno n'omuweza ekifaananyi akikozesa nnyo naye nga audience ebadde ekyagaanye alina gwe yagira owakawunga wamulaba namulaba neŋŋaawe bannaawe kino ggwanga ki mbawapasiza wakawunga bamusajja ono mututte era nali ekitalya bwebanga bizoningi y'omubaka ebeera eyo segirinya nedda alimba bintu ebimu obireka mononye bade muzirwaza eggwanga Museveni sisegirinya wano watwagala afuga Museveni nolowooza nti gwe musajja wekka abasigadde bakyala Museveni n'otuusawo eggwanga ababaka bajja lwa Museveni ab'ekibogwe kubanga yabaagala gw'olaba nemujja Latifu Sseŋŋendo ne muleeta Segirinya Muhammad n'apositinga ebintu n'akulaga nti agoyereza akawunga omuntu we gwe yali naye mu komera ebintu eby'emyaka naye byonna abikola kupuruvinga gwe right kupuruvinga gwe alowooza nti teyasibwa rongo why do you prove a point ekintu ekyo kikulu nnyo abantu bano baani abasomesa singa basoma psychology tobikola mirundi alina reverse psychology ndooza ne political science kale ne logic basomese kubanga ebintu ebimu nze ndaba ekyo oba mpurovinga ti bannaayo wantu wa wano nti luli nga bwe nali ku luli ne bankuba tiyaggaasi obeera nti kimu bibiri nonyumya nti nga bwe bankuba tiyaggaasi nga ngende mbende oba ogezaako kundaga nti wakubwa ku tiyaggaasi kati n'omubaka nze muwagira nnyo abeere kubanga ensi bukyannagimanya nti yafa njagaliza nnyo omuntu yenna alye nga ne bayibuli bwetugamba nti Katonda asitula abagwagwa b'ensi eno ebisirusiru ekitegeera n'akwasa abagezi ensonyi kirungi nnyo nze munyumirizaamu naye ate kye bakoze kikyamu naye yes this is beyond exposinga society kitu exposinga abekampe bonna bali exposed nti yenfaanana yaabwe newonya abantu abamanga n'ogoyogerako kino nti anedda kino tekikoleddwa buno kitera okulaba ng'obabuuza muliwo abamumanga mugamba mukyeyo naye ng'ate abo baganda baffe naye ate bye bakola si kirungi bitukole ki biba birabisa ffenna nga batategeera jangu weereza obuweereza abo omusajja yaweerezanga bulungi ng'oleeta enkota y'ettooke ereesa enkoko abantu balye essupu bawutemu supu ensi yasigalira ebyo waliwo mbaka wekawempe south kimubaraka munyagwa kawempe south eyagiranga ngaze nti asuubiza abakyala b'obutale egundi sente oba basuubiza ab'ebibiina kakati abaatuuka ku bitala byebwayesi polisi ejja neyomusena n'agamba mulaba naye nga singa yazitwala sente mu kasirise bandiziganye kati ate omuntu eyajja mu byobufuzi ng'amaze kusala nkoko gye bagaa nti batta omuntu nga bagikebedde n'omusaayi bino ebya DNA endooza byali tebinabaawo ng'olabira ddala mpanga oba nseera bagaa nti emmotoka yattibwako omuntu kati ate oyo simudisikasinga Haji Mubaraka Munyagwa Serunga
Mugati gwa bata sibiinaako buzibu. Anye Muzato. Sheikh Muzato yali amusola. Baali batwalagananga kawempe eyo nno yagodobana. Ne Kawempe South nno yaggwerawo ddala. Kaziba Bashiri. Kawempe yawamu kubanga Kawempe eyo giraba. Nawannange. Ino ggwanga ki? Yes. Erina amakolero mangi. Era teyali agadde nnyo katemba kuzanyirwa eyo. Abayindi abo baki bonna. Aba gavumenti yenna beekwese mu bantu abo. Nze mmanyi nti omuntu okutebenkera waawo baba bakwagala. Yes. Yonna bintu nabitunuulira. Okolerayo katemba ojja abapoliisi bakwate biki byodduke that nonsense. Toyinza kusiba mulalu ssanja. Ayinza okuyingira na supermarket nayo kya essanja ne libabula ate ebintu by'abantu. Gwamusibye tukukyawana nnyo. Kole oli mulalu. Ebiseera ebisinga olaba constituency ezo nga ziri so comfortable. Nze muntu omu ku bensinga okwenyumirizaamu Besigirinya nti naye mu kulya siina kintu kye ŋŋamba nti delivery yiri. Nakugamba teriyo kye bayita service delivery. Mu ggwanga Uganda tekiriyo. Service delivery kwe kugenda n'oyiiya layini ki gye nfunye nga Segirinya. Segirinya actually musajja mugezi nnyo. Kubanga n'ekidandala eyali amuwaabira atakyalaba wakati eyabula ng'enzige. Yagamba amusonyiye. Simanyi oba Ssemateeka akkiriza nti nze kati nga walaba Nikolo gwe balaga nti yamuwaabira kati aga nti kati nfunyeemu feemu mukunkuba kuba yavudde ne mu kusoma n'atandika okukola vidiyo ezo ezitrendinga. Alya zandola vidiyo z'obuseegu zitunda. Kati alya zandola oba oluusi bapanze ne balimba n'aga nti okusoma kuzitowa okusinga vidiyo zino. Kati eyamusiba olina eyamukuba n'amuwa ettutumu lwaki tebamuta? Yes. Bw'abanga omubaka Omubaka Sulaiman Kidandala nga yakkiriza n'asonyiwa Segirinya ku by'obuyigirize. Nga Kidandala Serwadda yasinzira mu lyanyirye nga Serwadda naga nsonyiye Segirinya ku by'obuyigirize. Agende mu Parliamentary alye butaala nga bulago bwa nkoko butasibwamu mugguwa. Nenga omusango we guli valid. Simanyi abamuyita kabiki? Ono yakuwa Pretty Nicole. Nerinnya njera basogiwe n'oyo. Kubanga twalabako omwami omu ng'asonyiwa omubaka mu byafaayo mu ebiri. N'amusonyiira ddala era kati atuula na bibuuzo. Yatugamba nti yasoma. Atuula ebibuuzo eby'okumukumu. Agattawo ebibuuzo. Oli eyamusonyiwa agenda okudda ng'alidde akavangata ke yafuna. Ng'alina empapula. Kuba empapula za wano. Kuba kati lwaki omprovinga mangu nnyo omuntu asaana okubeera mu ddwaliro. Nga olina skin cancer. Otuula bibuuzo. Stress y'ekkomera ery'emyaka 2 oba gumu kitundu tekukosezza. Ani abalira abasajja bano? Oba mitweki nerino ggwanga ki? Ani abalira abasajja bano? Obwongo ki? Oba balya mmere kyaba ababalira sikitegeera. Sebo ove mu kkomera oli mulwadde. Amatama kubaga amatama go galaba kale go gali nga bwe yaga nti ebikubye eri biri genetically modified. Bajja nga obalaba kale balina obuzibu olw'embeera y'ebintu kubanga omuntu alina n'ebintu yasobola okukozesa afosinga embeera. Yes. Ensi eno egenzeekoowa nti olaba social media ezo zoogera kinene nnyo. Kaakati Segirinya anoonya post eyo ey'N5000 oba 15,000 njogedde nnyingi. Nene kubanga gamba oba ey'N1,500 kubanga bandibadde zi TikTok zino be balinako n'ejjaamu. Era nabaddawo neneewunya nga bali skin bano tebaalize. Nojjira mu kiseera kya Segirinya nga alien skin mubi nnyo. Nobeera n'awamaanyi. Alien skin mubi. Segirinya akomyewo naye era ensi egenze. Era naye addeeyo n'amanya. Ene Segirinya naye kati ndowooza akiraba akkiriza nti ddala kituufu yayokya. Akiraba ate era singa nali maama we nga ndi muntu alina omutima omwoyo gwa ggwanga oba nga ndi patriotic. Oba patriot. Yes. Nga nina patriotism. Nga tokolera ekida kyonka. Nandivuddeyo ne mpaabira abantu eggwanga kuba omwana gwe saasomesa ate afuuka atya omubaka. Ebintu ebimu byewuunyisa. Mama wa Segirinya singa abadde patriot.
Ovayo nawaabira eggwanga. Nkimama Segenya aveeya awawaabira eggwanga. Kuba akimanyi mutabani wa mazima teyasoma naye atali mu Parliament. Ani yasomesa omwana wange? Ekyo ekibuuzo kyeyalisoose. Bintu bingi naye ng'eggwanga balinnyise ate nga ligenda bwe lityo. Ekifo ekyo legisire kya house yali y'amaanyi. Kirali abawa habulo. Oyinza kuzanyirayo Nigeria. Ba Dr. Miriam Matembe. Nga tasobola. Sekandi we bajjidde bonna abo ba Rebecca Kadaga. Yes. Parliament zino kati nzirabanga siteholo. Ne siteholo ba ekyobeera siteholo tutagigiza nnyo togizisiza nnyo. Siteholo tekola. Kubanga nalaba bajeti yaayo ku binnya bino naye nga tebalina nabye bakoona ku binnya. Anti siteholo lwaki ŋŋamba nti siteholo ne bw'otateesa n'ofunira kasoolo bingira abaana abeera amakubo. Siteholo teri nnyo. So Parliament eri Parliament erimu Kagabo ebeera siteholo. Anti kye ŋŋamba nti Parliament yessizza nnyo. Where there is Kagabo and the other fools ebeera siteholo. Bwe bagamba describe Parliament where there is Kagabo nga component C Kagabo nti Parliament nga questionnaire weja a Parliament with Kagabo with Kagabo Segenya Muhammad Kazibe Bashir Mamazira is a group of academic buffs. Kati Olungereza abasoma ate ne baleka balugogerere ku birabo mu binywero kanga eri abantu abatasomanga nako nga bali omusaala usima balaba bata a bunch of hooligans, a bunch of robbers. Nga mutani wa musumba kayanja yawagate ku musumba mukube wa musumba omuwema amulanga poligamasi mbu wabeera ku TV buli kimu kimoke n'omwana oyo poligamasi full ng'ekijjanko nene Uganda kino bano gye tulimu yakati naye weebuuza eggwanga Sama Water bagamukakwava nagamba Bobi takoze kimala nti yanisa abaana ku nguudo ne beekakaza n'akola atya nti kyokka ayogera kyekiri kye nagambye Brain Drain nti abadde Bungereza bwakomawo kuno embeera n'emunyigamu weero bamudisappointingamu abanuupu kubanga we yali aseka boluseke ne bamuyiwa bamujja n'akakofiira mu tenti nzijukira kawonaga nti ya principal takyakukiririzaamu akulabye nga Yuda agenda omulyamu oluke byaliwo nga akalulu tekannabaawo amufiiriza ettooke kuba yali azze na ku bubaka bwa Lubaga naliko close ku bubaka obwo nempulira nga yali agalayo n'ettooka ave mu kalulu ndowooza ono n'amunyoomoole yali Mukasa naye kati essaawa zino bwajja ayinza okuba n'ensonga ze kubanga disappointment nnene okuba nti ekibiina kyewale ekyolinga be bali basajja abayivu abaleyinga okuba nti toyinaamu wadde nti oba wano watuukirwa empapula yatuulawo nti oba kale yakuŋŋaanya ba foot soldier omanye eriyo categories ze batussaamu ne batufuulira ddala abasiru kuba lwaki olowooza nti nina kubeera foot soldier ne tayita eyo nga gyompa noba ng'otuula mu masuuti naye nga foot soldier wuuli kati n'oyita eno ka foot soldier womulabirako gaba mawulire mabi aba ayagala do you find valid reasons? Agamba, the public has many doubts and is asking many questions. It needs answers. There is a growing feeling that the struggle is off the rails, rendering no hope for change. There is need to have a frank reflection and evaluation of the past period, if possible, correct mistakes and clarify the above unsettling developments in order to regain public confidence. We, in the DP Bloc 2, need clarity on these issues to adequately inform our decision
on the next course. Anebuze kuveno wagulu byebuza. Ntisebu, what is your position on LGBT rights and the Anti-Homosexuality Act? Agamba mukulu Kyagulanyi ne NUP ye. Has NUP become a business of family, relatives and friends? We cannot accuse President Museveni of turning government into a business of his family, relatives and his friends. And on the other hand, and do the same on the other. Najeo nagamba corruption and accountability defect in NUP. Yogera muku nsimbi, it is confirmed that the diaspora has made immense contribution. Some teams are sending in monthly contributions. Ayogera ku sente nyingi nnyo zagambe zita accountability ezokuwayo sente abantu bafune card. Like ebintu ebyo, do you find mismanagement of legal and welfare aid meant for political prisoners, sponsoring candidates against NUP sitting members of parliament, allegations that you got a bulletproof vehicle donation from President Museveni, allegations of collaboration with the regime. Yes, okay, nenga bibuzo byonna nagamba whose interests do Lewis Rubongoy and Benjamin Katana serve? Social media insults to the Kabaka Nabagereka Katikira and the Buganda Kingdom. From Atenga Bamba accusing shunning the call to street actions. Mani Omkutu Namuabudde. In brief, do you find reasons, genuine reasons we are raising? Musubiramu ebigambo ebirungi ng'ebyo ate ne alinga ngabu kojjange Lubega olta yali Kongereza musubiramu ebigambo ebiri arrange diviti omusajja mugezi naye ate oluusa abanga walumbe nti agatika ebikaawa n'ebiwooma ateekamu ebituufu n'ateekamu n'oku exaggeratinga naye nga toyinza mubuusa maaso omusajja mugezi analysis ye mulimu ebituufu ng'owanoopu bw'abiwulira kisobola okunyiiga nagaye principal bamulumbye oluusi ng'ate mutuufu kubanga omuntu yenna awabulwa naye nga yeetaaga response yagamba we need to respond to these questions. Anti kati omuntu otuuka n'okona nga weetaaga kuba nti oteeba buddiiru tigenda oyogedde bulungi mulimu ebintu ebirimu amakulu mangi ensonga ze kubanga byetaaga raising akaseera kano basengeka bonna babimanyi nopo erina ensobi zeemanyi nga mweziri ziri kiriya nebaako n'ebintu byali nti ayongeramu awageekirizaamu ajweteka naye byonna goolo eryemu tooke ng'omuntu yenna olutalo lwe nga lwa ttooke kitomuyinaako buzibu agenda ali ettooke bamukaaku mumanyi musajja mwavu baba anoonyezza awantu wonna bambi waliira ayitiridde n'ayogera ne ku mmotoka z'omusajja nti Museveni nga yazimuwa rumors we ziri kale naye bw'abanga waliwo omukisa gw'ettooke bamuwe ettooke bamwe bambi nti wano walina okusitukira wano alina ssuubi musajja mugezi ensi eno yagongobaza abantu abagezi buli muntu alowooza kudda ku kyeyo abo abasajja babeera bafumbirwa Bungereza abo Lubega bafumbirwa Bungereza bulijjo ng'ogenda n'ofuna ebipapulapapula bamuwe ssente nze nandyagadde bamuwe kubanga manyi nti njala yemwogeza wadde alinamu amagezi mu bintu bye togenda kutunuulira kumulumba alinamu amazima galyogera nga pate erimba pate erina ensobi nnyingi naye tuzireeta mu lujjudde bwe tutyo anti kati bwe kiba kyagaana kubanga baamukuba ye yaleeta ddiiru ya DP block ogisembeza ennyo ddiira yali anoonya kulya already is a flop yalinga bolabu kati anoonya waliira musajja wattu talina wayinza kuwangula omukisa talina akuze kati yenkugaye nti system ekugongobaza state eyina okumusuubizaayo akantu neetamulimba nga bulijjo bwemulimba ku luno emuweeyo baalye saawa kulya nze omuntu ayagala okulya bamuwe kuba mukaako yagala musajja wantu abantu abalala balidde banywedde alye okusinga okwo byayogedde bingi mulimu ebirungi ebyamagezi ne mubamu n'ebintu ebyamagezi nga si bya lwatu naye manyi abyogeza nnaku yalinga mu Lubaga wano wetuli nga wapangisa ng'alina ebulenga awo alina ekawempa abadde musajja bamaama bw'atyo naye bamuwe ssente alye sente weeri ey'okulya ge mazima muno sente weeri talimbye sente ejja ettooke lijja okuva e Bulaaya bamuwaalye naye sikkiriziganya naye kwataakinga
wabula bateese bamuwaali empozi nga kiganye kubanga banyanzi babeeremu omutima singa bwe bakola ku Kibalama abata abakibalama baali nabo baali frustrated bakaddiye mukaako akyalimu ku mbavu naye gavumenti eno esiriwazza nnyo abantu abagezi ogenda n'otunulira Mao n'olaba Mao afuuka ati ekijjolooto kwegamba ekintu eky'okuzannyirako weewuunya n'okwewuunya ebintu ebyali nze ngamba kati ebyali bigambibwa byali ayogera nti byamagezi musajja gwe alaba ku TV nnyo naye Mao afuuka atya nga ye yennyini kya busiru nga bw'omulaba kale amooti ye ku mulimu gwe kuba amooti bw'omulaba olaba ekintu eky'obusiru naye yo era naye yekkiririzaamu bw'omulaba bw'oti abazze kusiruwala yakkiriza kakati tulina Dokita Mao tyewuunyisa ensi ola okuwangaala kuno n'otaba musiru n'ofuuka ekyobusiru public nuisance alimba nnyo ne bakuleeta mu bintu nti ate kati yogera ku mukago guno yogera ku UPC kakati mwagenze ne muwa UPC obululu engulu ate nga UPC tugimanyi nti mukyala we NRM ekibiina ekirina omubaka Oulanya nga omukyala ate Museveni nti bawalana bbaawe nti ate sima yamuwa omulimu byebimu ne kusalamu musumba yagenda kuggwako nviiri nti ate bbaawe mukwano nnyo wa Museveni naye ate simanyi tebakyakwatagana na mukyala kubanga omukyala yekyawa Museveni balina ebiboozi nali sinala n'omubaka abyogera omuloodi wa wano we tuli ng'abyogera nti embana mu bunyigirivu kamba emiliyoni 2 ewakato abaana ne baagala omutaagula abaana bagenze baddamu ku magezi tebansasula musaala mbonaabona naye kamba emiliyoni 2 oyinza otya okulezinga statements ez'ekyana ekitobonaabona gw'omubaka omusajja omunnamateeka tulage invoice kwobanjiza mulowooza ffenna tuli basiru kugambi kaseera kukaaba kusiruwaza bantu nzimbira ku ekyo bo bamanyi nti buli muvubuka musiru agenda kuwagira opposition njerere tugiwagira naye tulina bye tulaba tulina okusaamu amagezi katusaamu amagezi olya Syria eno bajje nkuze nkulaba looking for sympathy nkuze nsobola okuzannyira ne roolo toyagala ndye yakawabira nkuzannyire yakawabira gavumenti emisanga emeka omwaka guno oba oguwedde nga tebamusasula sajjana balimba n'ovuga motoka ya gavumenti kyokka mbu ate gavumenti embonyaabonya bannaye siina busizo yaga nti bannaye mbadde manyi eri mbonaabona bambonyaabonya naye wano ewakato negaza vaayo olimba abantu bageddamu amagezi kyebayita okuggwamu empisa naye ng'ate si kuggwamu naye nga ge mazima nti yes waliwo time eyo gy'olina okudimandinga for what belongs to you nga bwe kijje kyogerwa abasajja abaddugavu abo baatukulemberanga bamakasosa ya gave baatubuuliranga if there must be repatriation we must claim what belongs to us ekiseera kijja kutuuka tubanje abasajja nalaba omusajja yayogera ekintu ekyo ennaku zino kubaliwo ada nana wa Ghana akufa ogwebito nga nnyonnyola bulungi nti ensi etuuse ekiseera kituuse fe Abafirika tuwaabire abaddugavu kubanga tufunye equal rights ne justice tugiwaabire ku bugagga bwe batutwalako okutulugunyizibwa kwe batutulugunya Abafirika tuwaabire abazungu tubavunaane kubanga time is right ekiseera ekituufu ekiseera ekituufu ekyokuba nti tuwaabira abasajja abo singa ensi yaffe ebadde stable naye kati tuli mu katemba ono n'oli ffe tulina golodi amayiningi bwe emubende naye ng'ate tetukkirizibwa mufunamu tulina endwadde ezijja tulina emyalo egikyatta abantu tukyalina ebirwadde ebipya nga nodding disease biki nti omwana yafudde naye tamanyiddwako kimutta kyamuse tukyalina ebitusumbwa bingi naye ye time gye twandibadde tubanjizaamu abo abasajja Martin Luther mugoberera nnyo akugamba time is always right to do the right thing kyekiseera naye kati tuli mu bintu bya kyana kito tulwanagana ffekka gwe lukwago nkuwadde ate zo nnimbo nfumba zaala kati ebintu bye tulimu byebyo nambooze
nti ate ono awala owa NRM ng'ate bwe muyingira house musooka mu induction training ebayunga n'ebalaga nti mwenna muli babaka. Lwaki olowooza ngenda kulowooza nti mugenda kubeera mu kusikangana bitogi? Ndoza tunatandikirawo mushendera mbeera ya budde, tunatandikirawo atakumira mpeera batukuumire, katutandikirawo omulundi omulala. Uganda y'enkya.